kubikwata ku ggwanga lino njagala kulaga ennimi entongole ezogerebwa ziri ennimi 5: Olufalansa, Lingala, Kikongo, Swahili n'olulimi lwe bayita Chiluba. Zennimi eziri recognized government zemanyi ng'osobola odzogera mu wonna w'obeera oyagala. Ggwanga lino mu ngeri entongole oba mu office oba parliament bawa. Now, Congo waliyo abantu ebika by'abantu ebisoba mu 200. Wane Uganda amawanga nti nze ndi mu Choli, nze ndi mu Lango, nze ndi mu Uganda, nze ndi mu kyonna kye tuli. Uganda tuli mu mawanga nga 50 plus. Congo waliyo amawanga agasoba mu 200. Agamu ku mawanga gano waliyo be bayita abamongo, Luba, abakongo, waliwo abantu be bayita Mangbetu Azande. Waliwo amawanga mangi agali mu ggwanga lye limu lino erya Democratic Republic ya Congo. Bogatta awamu actually ndabi wano ethnic groups amawanga g'abantu gali 218 mu ggwanga lino limu. Ebikwata ku mawanga ag'enjawulo bibadde bikutuusibwako. KHM International Consultant abakugu mu kunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga bagala ba cleaners, ba drivers, ba security guards ne ba electrical helpers. Omusaala musava ddala. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku bessimu note 70000777 oba note 7000000777. Webali kubanga linaffe munnange alinaffe agali kwosya agajjawo na wonna wetuba tugafunidde. Minister wa Kampala Bet Olive Namisa Nkamya alonze engineer Andrew Mubiru Kitaka mu kifo ky'okubanga agira aweerezanga executive director wa Kampala Capital City Authority okudda mu bigere bya Jennifer Musisi eyalekulira emyezi 2 n'awaayo office gy'oli abalamu. Okusinzira ku mwogezi w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority Peter Kawuju agamba nti Minister Bet Kamya alonze Kitaka agira aweereza nga executive director paka President Rwanda alonda omuntu anaddira ddala mu kifo kya mchala Jennifer Musisi. Erigwe munange nkujjukiza Minister wa Kampala Bet Olive Namisa Nkamya alonze engineer Andrew Mubiru Kitaka agira atula mu ntebe ya executive director ngadda mbigire bya Jennifer Musisi makula eyalekulira emyezi 2 egy'onzikiddwa n'awaayo office gye buvuddeko wiiki ewunzikiddwa ng'eggwako. Era nga bino tubifunye okuva eri omwogezi wa Kampala Capital City Authority Peter Kawuju agamba nti mukyala Kamya alonze Kitaka agira atula mu ntebe eya ED oba executive director wa Kampala paka President Museveni lw'anaalonda owenkomeredde okola mu mirimu gino nga executive director w'ekibuga Kampala n'ekitongole kino ekya KCCA. Kati omukulu ono Kitaka naye abadde mu kitongole kye kimu kino ekya KCCA actually abadde amyuka Jennifer Musisi. Wetuli erigwe alinaffe webali kupangoliza Bukere Fama Embootikizi ekiri atabala the news magazine. Agenda maaso mukwano gwange nkujjukiza munnange olwogoto lwa waka the KBM live experience extra show wali ku ewa mitanda ku PTC fenna gye tugenda okubeera olunaku olw'enkya tandika ssaawa emu ng'olaba kye bayita waaka enkya kati nja kukuleetera kale kankubulira ekimu ku bino nja kukuleetera olaba ekyaliwo lwe baatwala mu bbutu lwe baawamba abayeekera abanyamulenge lwe bayingira Congo emmundu ng'etokota. Biseera ebyo bannange 97 wali waggwe lwe baawamba mu bbutu seseko n'enteeseganya engeri gye zaagwamu
obutaka nezigwa butaka msajja mukulu omugenzi Nyerere nga rather mugenzi Mandela Nelson Mandela nga atudde wano Mobutu atudde wano nga Kabila atudde wali Nyerere rather Mandela yali atudde wakati w'ababiri abali batakanya nabagaba nemuteese mukanye ogenda kubola bakibayita waaka ogenda kulaba kibayita oluguuto lwa waaka naye byonna byaggwa abasajja ne bayingira ekibuga Mobutu namutwalanga kaguddeyo nadduka netumulaba nga ali kunyonya agenda musajja watwalingira ayisa nange kamera nga zikwata Mobutu ayisa amaaso mukadirisa kenyonyo alengera wansi abayekera kibakole eggwanga lye bayingira gatanka ganaga nene emmamba zino ziyingira ekibuga bajja bawaga bamenye ebikola by'emiti bajja bawaga kyekyo andi bawogera Lukongo kalize nange mba ntebeza kyekyo bamenye emiti amatabi bagamenye bajja bambambadde Rugabire abala bali mu bigere bakuta amasase mundu bajja bayingira Kinshasa gudde Mobutu ne bamuteeka mu nnyonyi n'alinya nga abali balinyeko mu nnyonyi ndoza mu osobola okuyisa boti amaaso mu kadirisa ako n'olengera wansi kati ne Mobutu n'alengera wansi waati mu Gulf Stream gye yalimu n'alengera wansi naga ya Rabbi alamin teyayogera n'endowooza kye yali aga ya Rabbi alamin akaweddemu ate yadda tebamuziika mu limbo amaka ga Mobutu agali gatemyanga people nga personi agali olubiri oluli Badolite n'ebinyonyi tebigendayo ngamba birds kabibere ebinyonyi kazibere message tezigendayo oluguuto lwa waaka jangu encha kino nno nkigamba kigatta kubiri ebingi byonaalaba byobadde gy'omanyi baali bamaanyi ensi yatya abantu tugende Congo nkulage olukalala lw'abasajja bamulimu n'abakazi abeesimbyewo okulembera eggwanga lino basuubira okuba nti ku bano 21 kwe kugenda okuva agenda okudda mu bigere bya Kabila 21 ku bano abantu 21 omu president gwe yataddewo kati bano bonna okitegeera ndooza president tali mu kalulu Kabila takalimu era bwe yabadde nga bamuteekako akazito ng'akita munnange wakati mu nnaku etagambika talina kyakola alina okuva mu bukulembeze president Kabila n'alekawo ono n'amufujjako eddusupu ayitibwa Emmanuel Ramazani Shadare n'agamba yono abakongo bakoledde omulimu mwami Kabila ogenze obalekedde nti yono nze gwenda wooza yoyo nze ngenda kuba mu kati nga mpoyeemu kaakati naye opposition ekuŋŋaanyiza abantu 20 besimbe ku Emmanuel Ramazani Shadare alekeddwawo presidenti abantu 20 bavudde mu bibiina ebyenjawulo ebivuganya government bonna bagamba ono Kabila gwalese katufaafagane naye era nga bweri enkola y'opposition munnange mu mawanga agamu baleeta abantu bangi ng'ate balwanira ekifo kimu ogenda okulaba ng'oli ekintu akitutte nebitera kubeerayo biwulireyo mawanga ageeyewala katusooke tulabe bali 21 naye waliwo abasatu be balagambye okuba nti bamaanyi oludda oluvuganya gavumenti nga tebanayingira na mukalo batandise okuba enduulu bagabana akalulu kabbiddwa ebyuma bye muleeta okugezesa okulondesa electronic voting system anti nabo bagenda kulondera ku teknologiya bakuteeka mu kingu naera kokoko naga yegwe kinkumu kye kino nti ye nakafaananyi keko ye nga bagenda bagamba tebanaba kubigezesa era bagamba kakodyo kanene akakoleddwa gavumenti ya Congo okubba akalulu wiki ewunzikiddwa nagambye akakyoka ebyokulonda kayidde kakuta omuliro offices zaidde katulaba abasatu abakira ku bannaabwe mu kalulu akalimu abantu 21 Emmanuel Ramazani Shadare wa myaka 58 yali governor wa province eri mu buvanjuba bagiyita Maniema abadde minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga erya Congo 2016 paka kati February lwe bamulonze okubeera permanent secretary w'ekibiina ekiri mu buyinza kya PPRD ono
mukambwe nnyo wabeeredde minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga no nonsense kyakoze aboludde oluvuganya gavumenti ababadde bekalakasa takuba tiya gaasi yekka awo kazannyo k'abaana ng'ayungula poliisi n'amagye bakuba amasasi naddala mu kaseera Kabila lwe yagaanira mu bukulembeze ng'ekisanja kiweddeko 2016 Emmanuel Ramazani Shadre n'alagira poliisi n'alagira amagye abaleeta effujjo mu kuba amasasi weegali n'abantu be mu kubandaba babaawo yoyo gwe baleese. Era olwekyo mu 2017 omwaka oguwunzikiddwa mu mwezi ogwokutaano omukago gw'amawanga aga Bulaaya ne galagira ono taddamu kutambula kugenda mu mawanga gonna aga Bulaaya olw'okulagira poliisi n'etirimbula abantu e Congo gwe baleese. Kigambibwa nti ono bw'anaaba awangudde agenda twala maaso Kabila enkola ze zonna nga bwe zibadde. Tulaba owokubiri ayitibwa Felix Tshisekedi wa myaka 55 oli wa myaka 58 ono wa 55. Felix Tshisekedi ye mukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga okubeera eky'amaanyi ekivuganya gavumenti kiyitibwa Democracy and Social Progress UDPS, Union for Democracy and Social Progress. Ono taata we yali munnabyabufuzi ow'amaanyi akyasiza okubeera e Congo ng'avuganya gavumenti n'atafuna mukisa kukulembera nga bamuyita Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi yafiiridde Brussels omwaka oguwedde ng'alina emyaka 84. Taata wono yavuganya okuva ku basajja ba Kasavubu mu myaka gy'enkaaga okutuuka ku ba Mobutu. Taata wono yavuganya yali mu opposition okutuuka ku Kabila senior taata we ng'ali mu opposition. Taata we eyafudde ku myaka 84 yafudde era akyavuganya Kabila ono junior aliko olumbe ne lumuwuuta ku myaka 84 bwe yafudde n'alekawo mutabani we bamuyita Felix Tshisekedi. Taata bamuyitanga Etienne Tshisekedi, mutabani we gwe yalese wa myaka 55. Era agamba singa alondebwa kuba president ekigendererwa kyagenda kubanga aleeta emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyonna. Ye Tshisekedi Felix. Tulabe owokusatu kati ono ebyobufuzi eby'opposition ye abibaddemu kuva ku mulembe gwa kitaawe akuliddemu opposition. Taata we teyabeera president yavuganya abantu bonna abakulembedde. Omwekyo kitegeeza omuntu omu ng'avuganyiza bonna abali bakulembedde ku Congo. Kati munnange yafudde naye yaleseewo omwana naye atandise okuvuganya. Zireeta omusuubuzi Naggaga Martin Fayulu. Martin Fayulu wa myaka 61 ayina business eziwererako ddala. Era yaliko manager wa kampuni y'amafuta ey'Amerika eyitibwa Exxon Mobil. Yakwata lwakiri yatunuliddwa omu ku abo abeesimbye okuba president. Fayulu Martin yamukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi kiyitibwa Engagement for Citizenship and Development aside party. Okulonda kwa Congo kwa lunaku lwa Sunday eno ensi erindiridde okulaba akalulu engeri gikagenda okubanga katambulamu. Naddala tewali incumbent oba teri yesimbyewo agenda kulondebwa. President bamuwaliriza abeerenga akita semateeka yamuwaliriza n'alemerako nebikola bitya. Ensi erinze okulaba ensonga nga bwe binaatambula. Abalala kuliko Vital Kamahe, mmemba wa kibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa Union for the Congolese Nation. Bino nga biringa bw'obiwulira waliwo abalala be baalemesa okujja okwesimbawo. Mu be baalemesa okujja okwesimbawo babiri ku bo baali emikisa nga giri waggulu nnyo okuwangula. Mulira baabano
bebagamba temujja kwesimbawo temuyina bisaanyizo. Bruno Shibala ye prime minister wa Congo 2017 okuva olwo ye prime minister Bruno Shibala bamuganya okwesimbawo. Adolphe Muzito bamuganya okwesimbawo. Moise Katumbi musajja mugagga muvundu ebitagambika yali gavana w'essaza lye Katanga. Government ya Congo yamugulako emisango ne bamuwa ekibonezo kya kusiba myaka 3 nti yenyigira mu bukumpanya bwe yalinga akyakulembera essaza lye Katanga. Naye abamanyi eby'omunda bagamba gino emisango bagimuguddeko buguzi kumulemesa kwesimba era bamulemesa Moise Katumbi nga muganzi nnyo. Marie Jose Ifoku Mputa yali agala kwesimba kuba president ne bamugana. Ye mukyala yekka yali alaze interest yokwagala kwesimba ku president we Congo ne bamugana nga bawe ensonga nti yali akwatagana ne governor Moise Katumbi nti ayinza okuba ina naye obunyazi bwe yenyigiramu. Antonie Gizenga ono Antoine Gizenga yadde agala kwesimba ono ne atuleke mtu ebereremu. Gizenga wa myaka 93 yabadde agala kwesimba okuba president. Yaliko ne prime minister wa Congo ku mulembe gwa Kabila. Yali mukwano nnyo gwa Patrice Lumumba. Ono ye kyamuganyiza emyaka 93 sije jamulemeseza. Bagambye ti empapula ezimutwa yaziwayo leti ezokwagala okwesimbawo yatuuka bugenze nomination nga ziwedde ne bamusazaamu Antonie Gizenga. Ne ku myaka 93 muzeyi Gizenga kikyotafunye eri yonna kikwebwa president bamera kwekerewa omanyi ogenda kwewandisa ate n'okerewa okutwala empapula wagenda otambula mpola muzajja myaka 93 otandika okufuga abantu ku myaka 93 bakulyose Gizenga. Omulala gwe basazizaamu ayitibwa Same Badibanga. Amanya gawo okwogera gano olina kubanga walidde ku kawungo oba ekikomando. Same Badibanga wanga ayogera babavanga. Ono yaliko prime minister wa Congo. Bagamba mbo bamunoonyerezaako ono Kabila kye yakoze abantu abeesimba ku muntu wego yalese buli alabika nti alinamu ka stamina konna gokereye gwe wali noli gwe wali esente gwe empapulo ziresereti kati waliwo ono Jean Pierre Bemba yaliko vice president w'eggwanga erya Congo era yaliko omukulembeze w'abayekera yakulembera ekibiina kye bayita Movement for the Liberation of the Congo. Yali vice president w'eggwanga ery'omunenga bwe nkugambye. Naye government ya Kabila yamuganye ono ebyaddala yabadde kushiwa wini okujjako ki bamuganye okwesimbawo nga bagamba emisango somanya gyamusinga jukira bamutwalako mu kooti y'ensi yonna nemujjako emisango. Kati Congo negamba nti emisango bagikugyeko naye wane Congo tukyanoonyereza tulabe oba olina emisango gy'oyinza okuba nga olina. N'ababuuza banemunoonyereze mu mbuya naga okulonda kakumala okuggwa tutandika okunoonyereza naye kati gwe teweesimbawo kuba tuyinza okunoonyerezako ng'omaze okulondebwa ate nga gwe president tuba tetukyakunoonyereza kati lindako okulonda tuli busy tetulina budde buteekawo kaki okanoonyereza. In the meantime genda mu luwummula tugenda kwesimbawo just like that. Saagana Afirika gwe wamma nkusibudde. Sebukuli y'omwaka guno yanjawulo nnyo. Bukedde Fama egenda gikuyisaamu nga mulodi. Weewangulire ebya Savanga weetaba mu kalulu akagenda okuwanguza amanzaali. Buli ssaawa yakuwangula. Ky'olina okukola okwetaba mu kalulu kano owangule. Wuliriza Bukedde Fama embuutikizo okuva ku makya okutuuka ekiro. Buli lw'owulira akayimba ka Ssekukulu kwata essimu yo wandiika ekigambo Fama likawa akabanga ozeeko ekigambo gabula olozeeko amanyago n'ennamba ye y'essimu obiweereze ku 8338. Awo ojja kuba oyingidde mu kalulu akagenda okuwanguza ebya Sava. Yokoma okusindika obubaka obungi n'emikisa gye gy'okuwangula nga gyeyongera. Tuweereza obubaka kati olindirira okuwangula amanza